Bwe tusookera mu ssaza Ssese abantu basatu okuli n'omusirikale wa poliisi kyakasiddwa nti bafiiridde mu muyaga ogukubye ennyumba z'abantu okubadde ne poliisi mu disitulikiti y'e Kalangala enkyaleero era ebintu bya bukadde bisaanyeewo. Abafudde ye Hassan Waswa ng'ono abadde kinyoozi akola mu saaluuni emu, Geoffrey Sekiwere abadde muzimbi n'omusirikale wa poliisi ali ku ddaala ly'obwa Sergeant atannategereka mannya. Kitegeezeddwa nti enkuba ebadde nnyingi nnyo ate ng'erimu kibuyaga ow'amaanyi bw'eti egoyezza ebintu omubadde n'ekitebe kya poliisi eya Kalangala Central Police Station. Ekitongole ekidduukiriza ekya Uganda Red Cross Society gisindise bunnambiro ekibinja ky'abakugu okudduukirira embeera n'okwetegereza ekiyinza okukolebwa okutaasa abantu beeyo. Irene Nakasito omwogezi wa Uganda Red Cross agambye nti waliwo n'abantu abalala 13 abaddusiddwa mu ddwaliro lya Kalangala Health Center 4 bongere okujjanjabwa. Kitegeezeddwa nti ofiisi ya Ssaabaminisita ng'ekulembeddwamu Minisita Lilian Abel nabo beegasse kaweefube ono. Kalangala branch team yaffe yagenze dda ku ground okusobola okulaba butya bwe tusobola okudduukirira n'okuyambako naye atera n'okumala okukola assessment etuyambeko okumanya bintu ki ebituufu bye tulina okutwala ku ground na buyambi ki abantu bwe beetaaga kubanga response yaffe ebeera informed by the assessment. Ate omuyambi wa RDC w'e Kalangala Henry Lubuulwa gy'ali e Kalangala kaatubuulira embeera nga bw'eri kati. Police tutenyonyi government Minister Lilian Abala sindise team y'abantu abagenda ku ground okukola assessment basobola okulaba nga bayamba abantu mu bwangu naye bitwe tulaba mu lutalo ng'olw'Iraq nosanga ekyalo kiramba nga kisaanyeewo ku ssaawa eno bakafaananyi buyinza okutunuliramu kati Kalangala ward ene ward B Town Council ku kyalo kya Kalangala town ekyo wa Mzee John Bosco Mubiru. Bintu bingi byonoonese eddwaliro amabata gamu gavuddeko poliisi embeera yayo buli omu agimanya abasekete balina ebasula kati ogenda ddala ku go down eri abantu ebintu byonoonese bingi nnyo. Ekyalo kiweddewo kye kyamazima twetaaga buyambi bwennyini abantu bane bagenda kusula amayumba amabaati gavuddeko amalala goonekedde ddala baganda baffe Basekiwere Geoffrey bafiiridde mu nnyumba bamunanga babatwaliddwa ku ddwaliro poliisi ewerezaayo helicopter egende ng'eyamba ku bantu naye Red Cross nayo eri mu kuba egenda kusobola okulaba ng'akola assessment. Twetaaga obuyambi obw'amangu ddala kubanga abantu tebalina we basula ddala mu biseera bino ate nga byankuba eyakatandika. Tusaba buli alina kyasobola okuyamba aveeyo ayamba abantu baffe tuli bubi ebintu byonoonese bingi nnyo. Yembeera eri Kalangala mu ssaza Buddu Minisitule y'ebyobulimi obulunzi n'obuvubi etandise okussisa mu nkola ebibonerezo ebikakali ebyassibwawo eri abalimi b'emmwanyi ssaako abasuubuzi baazo n'abasunsuzi abalina ekigendererwa eky'okutta omutindo gwazo nga kaweefube atandikidde mu Bendobendo eri e Buddu. Ebibonerezo ebikakali ebyateekebwamu mwe muli okussibwa mu kkomera okuva ku myaka 4 okutuuka ku myaka 8 n'ekyokutanza omuntu oyo obukadde n'obukadde bw'ensimbi naddala nga abadde asangiddwa ng'emmwanyi azaanise mu ttaka oba oppakiramu ebintu ntugamba ng'amayinja obukuta n'ebirala ebigwa mu kkubo eryo. Abalimi b'emmwanyi aboogeddeko ne Kyabassa basanyukidde ebibonerezo ebikakali bino nga bagamba nti byakutereeza omutindo. Amateeka gano ekigagendererwamu si kubabonyaabonya wabula buli omu afunemu ky'alina okukola ki okufunamu. Kati wetuukira ku mateeka erisooka Asebwana Godfrey Salongo nga ndi weggulama ndi musajja mulimi ow'emmwanyi. Amateeka ago malungi nnyo era tusaba abantu baffe bakagoberere bulungi gagenderera okukuuma omutindo gw'emmwanyi gagenderera okukuuma akatale kaffe ak'emmwanyi kabeere waggulu tusobole okulima nga tufuna. Etteeka eryo eryentereka n'ennyanika embi singa tuliteeka mu nkola omutindo gwaffe gujja kweyongera. Amateeka malungi nnyo era gajja tuyamba okutwala omutindo gw'emmwanyi mu maaso. Joseph Kansere nga ndi mulimi wano mu Ggulama. Etteeka ge bawadde abakulu ge boogeddeko agasoomooza naddala babbi bano tubadde twagala gavumenti etuyambeko naddala abo abanoga emmwanyi ento bakendeze okunoga emmwanyi ento.
Bano basinzidde mu musomo ogukwata ku kukuuma omutindo gw'emmwanyi ogwateekeddwa ku kyuma ky'Eggulama Coffee Factory mu ggombolola y'e Buwunga. Robert Sentamu yavudde Minisitule y'ebyobulimi ndiwe kutegeeza nti ebibonerezo bino n'amateeka tebaliwubirira kutulugunya muntu yenna wabula kuuma mutindo gwa mmwanyi. Amateeka gano ekigagendererwamu si kubabonyaabonya wabula buli omu afunemu ky'alina okukola ki okufunamu. Kati wetuukira ku mateeka erisooka singa osangibwa n'emmwanyi ento emmwanyi ento n'osangibwa nazo embisi ezitayengedde oba oziza omusango gwe kenyini osangibwa nga gwozinoze oba si gwozinoze naye ng'ozirina oba oziza omusango. Abakwasisa omutindo gw'emmwanyi nga kwe kuli Ssaalongo Mutagubya ne Alex Sserunjo gibagambye nti tewaliwo muntu yenna gwe bagenda kuttira ku liiso naddala ng'ayonoona omutindo gw'emmwanyi. Naye nga ffe kye tukusaba nti emmwanyi eyo bw'oba ogyanise gireete nga nnyonjo giggyeemu ebikoola tobyanikiramu. Yanika emmwanyi nga nnyonjo ng'eri ku ttundubaali ng'ogikuuma mu bulungi bwayo, togituuma ntuumo kukukula. Singa ereeta obukuku obwo butwa, emmwanyi n'ogikuuma nga nnungi n'ekala nga nnungi. Singa tusanga nga emmwanyi ogyanise bubi era amateeka gakulagira okukukwata okuteekako empingo. Nga tukyali mu ssaza Buddu, abaazirwanako mu bbendobende ly'e Masaka bawanjagidde gavumenti ku mbeera eyungula ezziga gye bayitamu ensangi zino. Bagambye nti gavumenti tebayambye kimala ate nga baakola obutaweera ne bassaawo emigongo gyabwe okugireeta mu buyinza. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffaru alina ebisingawo. Abaazirwanako bano mu kwekubira enduulu bakulembeddwamu Joseph Kalungi n'abalala bategeezezza nti baakola kinene nnyo mu lutalo olwaleeta Muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa ne banne mu buyinza. Bagamba nti baawanga abajaasa emmere nga bali mu nsiko n'obuyambi obulala, wabula nti mu kiseera kino embeera gye balimu teyeeyagaza. Bwe bato bano kwe kujjukiza Pulezidenti Museveni okubayambako waakiri babateerewo ssako beewolemu ensimbi beekulaakulanye saako okubawa emidaali. Nga bino byonna abaazirwanako mu bbendobendo lino ery'e Masaka babitegeezezza omukyala Nasolo Polini okuva mu State House. Ono abadde mu nsisinkano nabo ng'egendereddwamu okumanya biki ebyo ebibasoomooza. Era mu lukiiko lwe lumu luno abaazirwanako basabye gavumenti ekkirize abaana baabwe saako abazzukulu baweebwe emirimu mu gavumenti. Amanya gange Basamula Majera budde mu disitulikiti y'Ekyotera. N'olwekyo nze mbadde nsaba bakama bange mutegeeze pulezidenti nti tukaddiye atufunire yesi omudaali mirungi n'emidaali giraga bulazi wano nga kigamba nti oyo yalwana naye kigikulaakulanya waki bantu bo. Atufunire ebintu ebiyinza okutukulaakulanya ng'ente ng'ezo kuba omuntu oba okaddiye olunda ente n'obeeraawo n'amata n'otunda. Amanya ndi Reverend Atres Muzinya omusumba eyawumula Mbasembabule disitulikiti. Ndi omu ku balwanyi nga bwe muwulidde eyasobola okukuŋŋaanya amatooke enkote 5 naye nga gigabana gye gagenda nga Katonda yamanyi. Naye waliwo obuzibu obuli mu ofiisi mu State House. Twatuukirira Museveni n'atuwa ssente miliyoni 40 mu kiseera ekyo zaali zigula motoka era yagamba nti mbawadde motoka naye naguno ogujjwa sente zabulira mu State House. Y'omukyala Nasolo Polini avudde mu State House mu kwanukula asabye abaazirwanako bano okukubiriza abaana baabwe oba abazzukulu beeyunire zi National Hub Pulezidenti Museveni ze yateekawo bayige ebyemikono. Abaana baabwe mwagala bakole ki bafune ku mirimu naye njagala mbawulire kati kiringeeneze temugayalirira kubanga Pulezidenti Museveni ajja abaana ba pulamba bakola mu State House nga bakola plumbing mwe mumanye emirimu kutuula ku mmeeza n'owandiika mu kitabo. Abaana bazze bakola ebyamasannyalaze bakanika faani biki ebyo byonna ebiri mu offices. Kiringezo bwe ziba zizze omwana yenyigeyo oluvannyuma agenda kukola ki weerage kubanga tebajja kukulaba ng'oli eri. Ku lwa CBS rediyo y'obujjajja Nsubuga Muzaffaaru Ekalungu mu Buddu. Mu nsaza Kyaddondo, Meeya wa Municipality y'e Nansana Regina Nakazi Bakitte alabudde abawagizi b'ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti okuyigira ku mivuyo gyonna egyabadde mu kulonda okw'Ekawempe North basobole okweteekerateekera obulungi akalulu ka 2026.
Nakazi Bakitte abadde asisinkanye bannamawulire ku ofiisi y'Nansana n'ategeeza nti ennaku nti tewaliwo mukuumaddembe yenna yavunaaniddwa olw'okwenyigira mu ffujjo lyonna n'emivuyo egyabadde Kawempe era kino kyabalaze embeera bw'enebeera mu 2026. Wakalubaka bakumacha ogenda okujja ng'erinnya yo balirondedde mudda bw'agamba nti nze Mutebi ng'atiikinga nga bamuwanga yeeyongera ekyatuyambye kumanya date of birth era nali simanye naare mu ngeri gyebbamu nagitegedde jjo kubanga balina kodi ze bakozesa nze we nabadde omuntu ajja baba bamumanyi nga electoral commission nabo babeera wajja naga nti erinnya nze Nampima Aisha kati bw'amala electoral commission yaba ne registered k'ebifaananyi kakati ffe bali ba agenti baffe ng'amugamba genda ku page 5 kati wagenda ku page 5 ng'alaba Nampima Aisha kati yabadde agenda okuyitawo ne ŋŋamba musoke mukebere ku myaka ng'oli bamuzaala mu 98 no ng'alina emyaka nga 6 awo ekyangidde n'agamba nze temumubuzaabuza ngende ntegeere n'afuluma n'agenda. Bw'atyo Meya Nakazi Bakitte asabye omubaka omulondo wa Kawempe North Elias Lulimbazi Nalukoola okutuukiriza byonna byeyamye okukolera abantu kubanga abantu okumuwa akalulu nti gwabadde mutima ogumwagala era ogw'enkyukakyuka naye bazanya abakulembeze abaagumidde emiggo n'okutulugunyizibwa naddala bannamawulire abaakubiddwa. Ate ekyakutwala mu nsiko pulezidenti wagamba oyagala demokrasi kwe biseera namwe baali babayigganya mu biseera by'obo tejjukira naye Museveni ye yatugamba yajja kulwanira butabba kalulu ne pulezidenti ekyamutwala mu nsiko kyali kubba kalulu kebabba n'agamba nti kagende mu nsiko oba tekeyabba kakati ate bwatandika okutulaga ebintu ebyaggwawo edda n'abaana n'abazzukulu abaliwo kati biba tebitumala mu demokrasi gwe tubadde tumugamba gwakoze emyaka 4 in fact eyo polling station abalonze babaddaana naye bagenze okubala obululu obwa NRM nga buli mu 10 kati abantu abayiseewo batya. Mu nsaza Buweekula gavumenti erangiridde enteekateeka y'okutumbula ebitone mu masomero aga primary. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu kaatuwa ebisingawo. Gavumenti erangiridde enteekateeka empya y'okwongera amaanyi mu kutumbula ebitone by'abayizi nga bakyali mu primary kyo kisobozesa okumalawo ebbula ly'emirimu erisusse ennyo mu ggwanga ekiviirako n'abasinga obungi okwenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka. Akulira ekitongole ekyebivunaanyizibwa ku biweerezebwa ku mpewo ekya UCC George William Nyombi Tembo bino yabyogeredde Mubende mu kuggalawo ekivvulu ky'abannabitone ekiteekeddwa mu kitundu kino okumala ennaku 2. George William Nyombi Tembo wano wasinzidde n'ategeeza nti bagenda kugenda wansi mu masomero aga primary batandikenga okutumbula ebitone by'abayizi mu masomero nti kubanga bakizudde nti bannabitone bangi basobola okwetandikirawo emirimu n'okweyimirizaawo nti era kino kyakubayamba bya nsusso mu kukulaakulanya eggwanga lino n'okuziyiza ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka ebiva ku bavubuka obutabeera na mirimu. Ono wano era wasinzidde n'awera ng'ebagenda okufaafaagana n'emikutu gy'ebyempuliziganya gyonna mu ggwanga mu kiseera kino ekyakalulu akabindabinda aka 2026 ekinaagezaako okuweereza obubaka obutagoberera amateeka gy'agambye nti bano abanaagezaako okuzunganawo muliro kaakubajjuutuka. Aba radio TV temuzungana muliro ebiseera by'obululu biringa essubi ekkalu abantu babanga essubi ekkalu birina emotions nyingi ati gwayogera ebigambo ebitabangula abantu ebitaliiko matwe n'amagulu gwaleeta obujega mu studio nga teweeyisanga professional journalist tetujja kukkiriza college kuba ojja kuba ozungana muliro ojja kukuma essubi likwate omuliro Uganda eboneebone nga gwokireeseka. Ssebuufu baana ba Kintu Kironde CBS FM Mubende.